Sevaje. Abayimbi kiki amaka gamwe nga tegatebenkera twalabye ebyatambudde ku social media akatamba akavuddeyo nga Danira Wanda omuliro eri Muganda o Chameleon ngagamba sigenda na kuddamu kubeera na mukusajja oyo ngenda na kuzimba nyumba yange nzekka kiki okyogerako kusokera ddala byakutuuseeko wabirabye? Nabirabyeko ku social media. Nabirabyeko ku social media. Naye gwe kyomanyi ewange naleka nkugambe waffe bwe tuyomba nga tuddamu ate. Yes. Waffe tuyomba nga tuddamu ate. Naye nze kimanyi ku maka gali kyerinabye ku maka g'abayimbi ngeri tutambula tutyo. Toyinza kusala gwa kawala nga ogwakalenzi teguliiwo. Kikyo tegeeza? Kati wawulidde oli agenda kuzimba nnyumba ye. Owulidde ate kati gy'abadde abeeramu. Kyogamba gy'adde abeeramu gy'aba abeeramu? Era ne bakubuuza ani mukyala w'oyo nga bagamba nti oyo gundi. Oyo mukyala gwe tumanyi, ffe oyo mukyala gwe tumanyi. Omukyala gwe tumanyi. So mukulu n'avaayo n'agamba ngenda wasa mukyala mulala. Would you advise him? Yeah, I would advise him. To marry another one? Him because Katonda takkiriza kugoba bakazi. Takkirizibwa kugoba bakazi? Takkiriza kugoba bakazi. Omukazi Katonda takkiriza kumugoba. Kati awasa abeerewo singo? Kamya ayinza obeerawo singo. Tasobola kubeerawo singo? Kamya tasobola kubeera singo. Just bakwatagane bwe bayomba nabo baddemu ate. Bwe bayomba nabo baddemu ate. Kyekyo. Amukone ku kasima amwetondere. Kwetonda. Ateekeyo kacaayi n'amazzi mu kirabiro ateekeyo. Danira ajja kudda. Kyekyo oli kyabakola n'omwami naye bw'atyo. Kaswiti ng'aleeta. Owo wamuwasa embaga. Wayi kati owulira ebikwatagana ku banno abaakusooka abangi kubanga bakabugamba kandende. Wesikamu. Wesikamu gaba ate biki ebi muliro gwakeewa mulirwana ate kati nange ngukumi. Kati soke ffe tutambule bw'ati Mukama atutambuze. Bwe tuyomba nga tuddamu ate tunalekera okuyomba nga twekuba embaga. Bwatuddawo nga kakiripu n'okalaba kiki ekyasinza okujjira mu mutima n'ennyiike kuba abantu bangi balumiddwa kiki ekyasinza okuluma ng'omuzadde era ng'omusajja alina amaka? Omwana ayongera akyama, omwana awaka akyama. Akwakulira ku taata yekka nga mama taliiwo tamanya bwana balance nga bulamu bwansi eno nga ate mu nsi mwagenda mulimu abasajja n'abakazi ate ng'ewaka waliwo basajja bokka. Kale kikosaamu ze waka nabeeranga ne daddi wange nga ndi mutoye. Taata wange namwagalanga ng'afumba akawunga n'obujanjalo obweru nampa. Owulidde nga mami wange taliiwo. Naye taata wange namwagalira ddala. Saamanya ku byabakyala syafuna ampa advice ku mukyala. Oba kitegedde? So saafuna nnyo ku byabakyala naye ate mukyala gwendi naye. Era bwe tuyomba nga tuddamu ate ffe bwe tuyomba nga tuddamu ate. Naye waayi mukubanya abakyala mbu? Mukwano. Mukwano gwe gubakubisa abakyala? Mukubano omuleetera n'okugamba kankwezonyiwe? Bwe balubitandika bagamba bwetabakubako batobaagala. Kireva Jessica tegedde. Ogambye eki? Bagamba bennyini boogera. Bagamba omukyala bwetamukubako. Batomwagala. So mmwe kamugezeseemu. Waffe bwe tuyomba nga tuddamu ate. Okay, kikyozaako guno omwaka? Balombe Festival. Eyo gyegenda okuyimirira kati. Ogenda kukola Balombe Festival? Ngenda kukola Balombe Festival. Siga nti ngenda kukola. Nasabye Balombe Festival. Wagisabye ani? Yesu. Ebeera etya? Balombe Festival. Ojja giraba. Eyinza okwawukanako ku nkwakyo. Wenitoko Balombe ekigambo waliwo atakitegedde? Abalombe Festival. Goba wakuba ku ttaffaali oli wa ddembe gye tusanyukeko ffenna. Era oba wali kubako n'otajja mu Balombe Festival beerayo naawe eyo naye ffe waffe tuli Balombe. Idea evaawo? Idea evira ddala wa Yesu lwa nsonga gw'omulimu gwa ngalo zaffe. Mu nsi eno bantu bomenya amayumba tusobola okugamenya. Tusobola okwata emigo ne twekyanga naye tukubamu amataffaali ne tubeera bulungi. Bantu ki b'otagetinga bw'oyogera ku Balombe Festival? Omulombe naye ayagala ku mukwano. Naffe tubeere ntubalowoozaako kuba ne gye twatandikira. Abantu abalombe akwakuba amataffaali bakumala kweri bakumala.
bakumala ne bajja mu kivulu. Yesu ajja baleeta. Kubanga nze ndabye wano wonna tambula olabe mu Uganda wano oba waliwo ennyumba oba kyaliwo ennyumba ey'emmuli kati taffaali. Waliwo omuntu atakubangako taffaali kirevajje? Simusuubirayo. Muzeeyi ayinza batakubangako. Muzeeyi ayinza okuba yali kuba. Oyo. Sisuubira nti Museveni yali akubye ku taffaali. Bobi alina okuba yali akubye ku taffaali. Oyo yali kuba. Oyo yali kuba. Bobi yakola ki? Oyo yali kuba. Era omukoowoola mukana. Wano teriipo okujjako President Museveni gwe siraba kubanga yakuba ku taffaali. Naye wano wonna Bobi Wine. Actually ng'olera kuba Bobi Wine bano bakusupporting mu Balombe Festival. Nkugambye kati wabaayo omwana wa Bobi yenna nga takubanga ku taffaali Abalombe Festival tugireke kale. Mugabe kirevajje. Yes papa. Tukwaniriza obulamu bugamba ki? Era still kyekimu kasobola okwebaza Mukama waffe Yesu Kristo obulamu bwatuwadde paka n'olwaleero obulamu mbusanga atya nga buli wa Yesu. Twava mu kivulu n'osirika ebibyo byatuuka. Kati nze kankuwulira essanyu lye nnina kwe kuwulira nga Yesu alina kyankoledde mu nsi ye nga nze omuntu. Nankolera ekivulu ne kiba successful bulungi. Kinyongera amaanyi okuwulira nti Mukama akola. Ate ndoza kugambira nti taluwa kuba ekivulu kyali massive bulungi nnyo. Na guno simentera essanyu linaggwaawo gye ndi. Music ki gwe tulinawo leero? Music mungi. Music mungi naye nakuze tuzifulumyanga ba ku generation zino. Tukyamufulumyanga mu generation enkadde ffe. Tetukyamuddusa speed. Nino limbo olupya lwenkoze ne Carolina baluyita Dawa. Mujja ddulabako. Nino olimba baluyita Maula luli under luli ku mastering. Ennyimba nnyingi eziriwo. Eddogo lyafuluka ngitaddeyo ku TV. Music sitoma ye music wali. Omusajja wo kyamuwuliza. Ani? Alien. Ye muwuliza mwoyo muwuliza. Mu mwoyo. Ye. Tewashali byakasimu ngalo li. Omwoyo gwo wanga omuntu omuwulira mu mwoyo. Nawatali kasimu mubeera owulira nga muli mwenna. Like gwenga omuntu mu bantu wagano kirambulwa bulungi mbu mwayawukana. Kiri mbu temukyakwatagana. Anti byambumbu tebinkwatako byamazima akati byendiko ebyo byambumbu. Okubeemu layini ebyo byambumbu. Twasemba nga omukulu oyagala akukyalireko yali akukyaliddeko oba yaganira ddala? Kati nno nze nkugambye okuva Mukama lwe yakola ekivulu kyange okusaba kwange kwatuukira nti buli kye mmusaba ankolera. So sikyalina bbanja lintawaanya nti kubanga Mukama waali. Si esaawa omwekolabo naawe abantu baga takyaliwo yeetaaga naye bamusitulemu. Oli munene. Nakugamba mu ntandikwa mulonde. Teeka amaaso ku lutimbe laba omulimu gwa Yesu bwe gutambula. Kiki ekikuleetera obutinvolvinga obulamu bw'omu politics? Yesu yakigala lwakuba nti abasumba baganya okubuulira abantu amazima nti tulina kuba batukuvu. Kyovola omuliro gwase mu makyaki wonna gwaka kubanga baagana okuggusa abantu. Enjiri bagibuulidde nga bagibuulira kuba nti leeta ssente. So si tegeera Yesu manya Yesu jangu eri Yesu. Leeta ssente. Abayimbi bali mukubira bbalamu obusima abatwali wa president. Bwe tonagikuba balina kuyitako gyendi bakubira akasimu eri Yesu. Lwaki? Anti yakimala. Naye obanga tomwagadde obanga tomuwulira obusima osobola okuba ewalala ffe tubukuba wa Yesu. Wa Museveni toweetaagayo kasente. Ate kati muzeeyi nze nina omuwa. Nze nina omuwa ate kati si yampa. Lwaki? Kati ababuze muvubuka alinamu ku maanyi. Kati nze nina omuwa Yesu kumpa kati. Naye ye mugagga. Gw'omanyi obugagga obuli mu Yesu amwetaaga. Namwetaaga. Nenga ye mugagga. Actually nawulidde nti waliwo oluyimba lwa gospel lwayimbye. Oluyimba lwa gospel terunafuluma.
terunafuna luli lukyali under construction. Okay. Yana lulimu. Yesu. Like anali producer kyali ali mu lukuba. Gwekyo Yesu kuba kati tumanyi nakumanya nti gye luli. Yesu. Uno mwaka kye tuliko Kireva. Guno omwaka enteekateeka zigenda mu maaso naye sobola kwanjulira ebimu sijja bikugamba kuba byo byama nga bw'owulidde oluyimba lwa gospel nti gye luli nandibadde nkusonirako naye nange njala kiveeyo nga kipyaye sijja kusonirako. Omukulu Bajjo muli mu mbeera nnungi mu mwoyo tukyakwataganira ddala kati Bajjo yafuuka muganda wange. Lwaki okulembeza mu mwoyo kitegeeza mba temwogera? Bajjo yabatizibwa mutukuvu wamulokola kati bw'owulira Mukama yalokola bw'owulira nkugamba nti blaza yatukula kati aba wa Luganda. Tokyetagayo shondala. Nze ebyange byonna tulidde Mukama naye nga right now ekiri ku mmeeza twataddeyo application yaffe eri Yesu. Twagala kukola Balombe festival tumale tukoleko Balombe tour. Mwagala kola ki? Twagala kutongoza Balombe festival tukole Balombe tour. Balombe tour yegenda okubeera etya? Balombe tour kwe kwongera okunyikiza omuvubuka nti omulimu gw'okuba ettaffaali gwe mulimu ogutalya nguzi. Gutandikirako okusinga okukola ebita mu buvubuka ogwo mulimu guwa emirembe. Nagugamba ettaffaali oliteeka mu luggya tewali abbako, totereka mu banka awo wenyini w'okolera era ofulumiza era kyekyo. Olinga gamba ekintu ky'enguzi kikuluma nnyo. Ekyenguzi nayeyogerako mu Bayibuli naye kati tekikyandya kubanga yava dda nakati weeri ndowooza era eribaawo. Nguzi eringa bwava dda kyogera bwali buvuddewo. Abantu nga bagoba bwavu. Ki ekyandikoleddwa okuvaawo ng'omuntu w'eddoboozi? Kwe kuwulira abantu amazima. Yesu alokolera awonya. Taata ayagala tubeere batukuvu ng'omwana we bwali omutukuvu. Ekyo senga abasumba banakibuulira abantu. Na luno olutalo nno terwandize. Balamu yafuuse minisita. Yes. Sooka omyozeeyoze. Era muyozaayozaako. Ati obusimu tujja bukuba nga tukubira minisita. Anaddamu otegeka ebivvulu. Kasita Yesu waali. Kuba kati avuddeyo kati akyali Ssaabavulu. Era abamu tujja n'okutandika okutya okumwogerako kuba kati ebitiibwa gye bamutadde biri waggulu. Okay, awo ninguleeta ku bubi waliwo ebintu ebibadde bijja bitambula ebya mugandawo nti tugenda kuzimba entaana. Wakiwuliddeko era gwe wakubiddwako kasimu n'ogamba muganda wange jangu tugende tuzimbire wamu entaana ya muganda waffe? Omanyi Mukama mu Bayibuli agamba tasanyukira afudde. Era tasanyukira kufa kwa muntu yenna. Kyava yasindika omwana watuwa obulamu. Kati bw'owulira omuntu nga bambi oluusi aba azitowereddwa, owulidde aba azitowereddwa naye nga yeetaaga Yesu amuwa obulamu. Ekirabo kiri okwebaza kwonna Mukama awulira essaala z'abatukuvu be. Ekyo ekiganya abantu okuba nga basobola okuba nga bakola ki? Nga batebenkera. Kubanga amagezi babeera bagaggalira. Tukyotegeeza anti wano ku nsi balokoka bulokosi ate nga Bayibuli ekugamba Mukama waffe ayagala omuntu okulokoka, abantu bonna okulokoka n'okutuuka okutegeerera ddala amazima. Kati amazima basumba bagakweka ne balokosa abantu. Kiki ekyandibadde ekirungi ogizimba okumuwa ekitiibwa kye? Okuzimba entaana. Nandiyogedde nnyo ku Yesu okusinga kubanga ekyo kisenge ky'oli mu kukoonakoonako mulimu empologoma. Era simanyi okoonakoonako olumu ejja kulya. Ekisenge kiveeko ekyo. Ekisenge ekyo kyaggalwa. Tukyesonyiwe. Ekisenge ekyo kireke kubanga Mukama ali mu control. Waliwo amaloboozi agafulumye ku social media ag'omukyala Danera Atin ng'era si mumativu na mukulu wo omukulu Dr. Jose Chameleon aga siriddamu era musawo ndikola plani za kwezimbira nyumba. Lwaki abakyala babasumbuwa? Era ekyo nja kukyogera ku basumba obutababulira bantu mazima kwe kuvaako enjawukana mu bufumbo n'okuba nga bibeera bwe bityo nga bw'obiwulira ng'era bwe bitambula. Tewali alina mirembe wano mu maka ge.
kubanga abasumba bayonoona dda buli kimu nti bo bateekayo batwalayo bajjayo ssente ne basindikayo obukyayi mu maka. Oyinza okunfuna kati byo byonna byonna ng'ebijja bibaawo kugambye taata waffe ayagala Yesu ayagala tubeere batukuvu. Kati oba tutukudde entalo teziggwayo eyo. What do you mean? Kati ze nkubiriza omulawunga eri abasumba nzolwalira omuliro nguwulira mu basumba bonna. Ki ekibalemesa okugamba abantu nti taata ayagala tubeere batukuvu? Kiki ekibalemesa ate nga Bayibuli eyogerako ati ti Mukama awulira essala z'abatukuvu be? Kati waliwo kanisa we tusabira awo tukuŋŋaanire Kalwere, kanisa y'abatukuvu. Ekitebe registration yayo eri Freedom Chapel. Amakanisa g'abatukuvu gazze geeyongera, ekyo nkyebaza Mukama. Gagenze naye koyima waliyo ekkanisa ey'abatukuvu abo abawulira ekigambo kya Mukama waffe era ne bakikwata. Kati oba tufunye ekigambo ekyo mu nsi kubonaabona, mu nsi kubonaabona. Family yo yatebenkana like yatebenkera omukazi n'akomawo ali bulungi. Nze family yange ensonga ezo zonna nazirokera Mukama era ziri mu under process. Gwe kyomanya ewange emirembe mingi n'omutima Mukama yanyiga bulungi. Ndi mu kwebaza okutakoma. Mukama ankolera atya ekivu. Owagira Chameleon afuna omukazi omulala? Bayibuli egamba nti omusajja abeerenga wa mukazi omu. Omusajja abeerenga wa mukazi omu. Okumanga omukyala ow'omuvubuka bwo. Era Bayibuli teragira Mukama akyawa okugoba omukazi. Kati bw'ojja omanya ebyo byonna byonna bikumalako obusungu, bikujjako stress n'osobola okutegeeragana ne munno. Oli musajja wa linnya era bw'owasa omukazi kiba so special. Mukazi bw'avaayo n'ayasanguza ebyama anaaba akosebwa mu public. Abanga alokosa ebibi byo. Abanga alokosa ebibi byo. Nti bw'avaayo n'ayogera ebyama mu public aba ayabulwako gy'abiroopa ng'era abuliddwako ne mukwano gwe. Naye Bayibuli egamba yogeramu ne mukwano gwo nga temunnatuuka mu babuyinza gy'otagenda kuva mpaka lwalidda. Naye ogamba obwo obulumi bwabwogera kye bayita okwiringa tatereera. Abakazi abamu baagala obbakubako omukwano gunywere. Tolaba nga kiba kijja kubatabula. Sikutegedde Kereva. Baagala obbakubako otera omukwatibwa ekisa. Era bw'omukubako oyo mujja kubeera mwenna. Ne waliwo w'okuba n'osussa. Danera mu bulumbu agamba baamukuba nnyo. Waliwo w'osussa Kereva. Nalinga njagala tuteese nga gwe toyagala tuteese, omukwano gunyuma bateese naye gwe tonywa guteese. Ne bonsoyasoya kati nafuna yakukira byonna era tukwatagana. Wali oyagala kubeera mpologomemu bweti mu kisaka byonna nabigoba. Owulira? Nalinga njagala tuteese nga gwe toyagala tuteese, omukwano gunyuma bateese naye gwe tonywa guteese. Tuli bulungi kyoba omanya, tuli bulungi nnyo, emirembe mingi ne Mukama omutima yanyiga bulungi. Muganda gwe kibumanya Mukama bw'atanyiga mutima, bw'atakunyiga mutima tekigenda kusobola. Buli ekinaakunyiga nga kigenda kumegga, naye Mukama bw'aba akunyiga akuba awumba. Bw'obaka ki bw'owaddanira? Kuba alina abaana bakuyita taata. Nandyegombye nnyo okwogera ku bantu bangi mu nsi muno, naye okuva Mukama yankolera shonna ekisenge kye naggala. Njogera nnyo ku famire ya Mwami John Bukenya n'abaana be Clever J birungi. Owulidde? Njagala nnyo okwogera okuva muzeeyi wange bamuwa piki takyalina mirembe. Ayagala kuzimba, ayagala piki bagitwale bazimbemu. Owulira? Njogera nnyo ku famire ya John Bukenya okusinga okwogera ku kisenge ekirimu empologoma bwenandya. Nze ndi mu kuzimbira muzeeyi wange kuba mpulira kyakabaka kyagamba mwana Clever kati njagala mbeere nga nzimbye akayumba kange. Era twatandise. Mpologoma ki gy'ogamba okulya ng'oba otidde nnyo? Anti empologoma yalimu mu kisaka kati emu nsibe.
Eriwa ensibe. Oyagala tugigulire. Eriwa gye mugenda okugulira. Oyagala tugigulire kugamba ekisenge kiveeko ekyo. Empologoma ejja kulya. Lwaki togigamba neerokoka? Empologoma bweba mpologoma mwenna muba mpologoma. And if you don't give respect to each other, emu eyinza okulya ginaayo. Kati ekisenge ekyo tokoonako. Oyagalayo ki? Katukitwale kale, okay. Ekisenge katukyesonyiwe. Katutambulye nga ku famire yo oba ku famire y'omuntu omulala. Omuntu akosebwa atya, especially abaana bakosebwa batya nga bakuze n'omuzadde omu? Abaana bakosebwa batya nga basomoozebwa batya nga bakuze mu buzadde omu? Nga bakuze n'omuzadde omu. Basomoozebwa batya? Yes. Basomoozebwa ddala naye olugero lwonna luva ku ntandikwa y'okukuza famire zaffe kubanga empisa zitukulizaamu abaana baffe. Bwe tuba tuvudde ewaka nga tuvudde tutereezezza, tulina empisa zetusanga mu bannaffe ezitatubeeza kiriya. Kati okusomoozebwa abaana kwe bafuna, bazadde baba kubasanga nga tebali ku kituufu. Kubanga abazadde bakuze balimba abaana temmese yegaba ssente. Ng'omwana akuze ne muzadde omu. Sigwa ogiyise single mother. Yes. Single parent. Either mother or dad. Single parent omwana omu abala. Kubanga Bible egamba nti mwana wange tovanga mu tteeka lya nnyoko, aye tovanga mu kuyigirizibwa kwa kitaawo. Kati omwana bw'akula ne parent omu, asobola okuyigirizibwa taata we n'atafuna tteeka lya ku sayidi ndala ey'omukyala. Asobola okukula n'etteeka lya maama nga kulidde ku maama n'atafuna kuyigirizibwa kwa taata. Okusomoozebwa omwana kwafuna. Obugalo bw'obusemba especially eri mu bantu abayina obutakkaanya ne famire zaabwe. Ebigambo omulina obirongosaamu, nze siba na bigambo bisembayo. Ebyange bitandika butandika. Kale obubaka. Obubaka bwange obutandika. Abantu bonna balina okukimanya nti Katonda waffe ayagala tubeere batukuvu ng'omwana we bw'ali omutukuvu. Naye tubanga tukyali mu makanisa, makyaki, mu maki gonna agatali ga butukuvu. Baba gwaka naye yagamba tuba gukyayakayagala ki? Kale ffenna tukere tubeere ba yero. Tulyoke tunoonye yero atatukudde bulungi. Kikyotegeeza? Kyekyo. Kale ffenna no tubeere ba yero. Tulyoke tunoonye yero atatukudde bulungi mu yero yenna. Kale at least kale. Era ffenna tufuuka bulungi ba yero bwe tuti. Kalulu kayinza kuwooma. Obubaka bwange obutandika bwebwo. Ffenna tubeere ba yero. Okay. Ekintu kitandike.